Tugenda kwatwegatta kumu naffe Robert Mutebi nanyini field yatusedda mbitunde bye Masaka ate agenda kuba tutusaako embeera nga bweri oluuyi olwo era tukyali mu nsonga za bululu. Robert Mutebi nkwaniriza ku Munnyo kusatu. Neyanziza nnyo neyanzege munnange Justine Birungi Kayembe neba namawulire bannaffe abagenda maaso n'ogasakira ensi yonna kubanga atusasanira ate ensi yonna atubatuusako buli kimu. Ffe tweyama bweyami nti mubeere waka buli kibadde mu ggwanga tujja kubanga tukibawa mulabye bwe tutalaaze eggwanga Uganda. Tewali kye mutalabye, eyo ye Salt Media, eyo ye Salt TV. Olunaku olwaleero nze ne ttiimu yange tusiibye tutalaga ebitundu eby'e Masaka, Rakai n'ekyotera era nga tubadde tutunuulira ku bannaffe osayidi eno ate batambuzaamu akalulu kano ke tulimu aka COVID-19 oba aka lockdown, neera twesanze nga mu butuufu ewasinga obungi bibadde ebiganye. Presidential candidate eyeesimbyewo Mugisha Muntu Jeno tumutambuliddeko mu bitundu ebyekyotera ne Rakai ne tulaba bwayimiridde bye mulabye byebyo. Naye nga mu kiseera kino mugenda kunzikiriza omubaka oyo yennyini gwe basembyeyo okwogerako mu mawulire, Omulongo Babirye Kabanda abadde akiikirira disitulikiti y'e Masaka nga kati ayagala kukiikirira kibuga oboolyawo eky'e Masaka. Gwe tusobodde okusinkana akadde ekkano agenda tuyibuulira palamenti ebadde etya, kyekisinga obukulu, bannamasaka abakoledde ki, naye ate bingi bye beebuuza lwaki yagamba nti eno gyendi naye ate mpagira eri. Tujja kutuukawo akibabuuza. Honorable tusanyusa okulaba n'okulabika nti weefiiriza obudde wakati mu lockdown ne tusobola okusisinkana. Sooka obuuze ku batulaba, tuli butereevu mu Munnyo kusatu ate oluvannyuma tutandikiraawo. Masaba ne bannyawo abakutuuliriza, nsanyuse nnyo okubeerako wano ku Salt TV. Njagala kwebaza abateeseteese okulaba nga njogerako eri bannayuganda naddala eri bannamasaka. Palamenti kutambulidde etya? Nze nina okwebaza Katonda n'okwenyumiriza mu mulimu gwa palamenti nti omulimu nze ng'omubaka nkoze bulungi. Kubanga kino kyesanja kyange ekisooka, naye bwe mbanga mu kisanja kisooka nsobodde n'okukolayo kye bayita private members bill eya sugar bill. Nze nakuba sugar bill n'egifulumya palamenti kubanga yalimu ebirumira bingi. Ekyo neebaza Katonda, omubaka omupya nimba nga nsobola okukola ekintu bwe kityo, neebaza Katonda. Nabadde musaale nnyo okutereeza kye bayise coffee bill. Coffee bill etteeka erikwata ku mmwanyi lyabadde lirimu ebirumira bingi. Katikkiro yali yabiraba naye nasobodde okuleeta ebirowoozo bya Buganda byonna bye yalina ku tteeka eryo n'ebirala byonna nesobola okutereeza etteeka eryo, era nakyo kyebaliza Katonda. Baali bamalawo omusenyu gwaffe mu Lwera. Ffe nga bannamasaka omusenyu guvaamu ebintu bingi. Ffe nga tugamba nga sunafuna tekinologiya asobola kukola musenyu ogwo, Abachina bali bagumalawo. Nayimirira ku palamenti ne sipiika nampuliriza nsobola okulaba nti omusenyu Abachina balekerawo ogutwala mu China. Ffe tugamba omusenyu gwaffe gubeerewo, abaana baffe tujja kubatwala e China basomye tekinologiya bamuleeta wano mu Uganda bakole ebintu ebiva ebingi ennyo ebiva mu musenyu. Ebyo n'ebirala bingi nnyo byasobodde okuteesa mu palamenti ya Uganda. Honorable bw'oyita mu kibuga Masaka kyoyagala okiikirira ng'ekibuga ekipya, tuyise kumpi buli wamu ng'enguudo zonna zijjudde butaala na bibaati, kitegeeza nti bannamasaka bangi beeyonera nnyo enseenene. Ng'ogyako ekyokufuna ssente mu nseenene nga ggwe ayagala obubaka bwa palamenti era ng'obadde mubaka wa palamenti, ki ky'osobola okukolera bannamasaka oba oliawo singa bakuteekayo mu myaka 5 egiddako? Nze nga munnamasaka okusookera ddala nze ndi mumativu nti ng'omubaka nkoze. Nkoze nnyo mu byenjigiriza, nkoze nnyo mu byobulamu n'enkulaakulana okutwalira wamu. Nze ng'omubaka asuubira okukiikirira site. Nasazeewo nve eri mu kyalo nje mu site kubanga ndi mukakafu nti singa eno mu site omulimu guba gutambudde bulungi, akabugumu kajja agenda n'eri mu kyalo nabo basobole okukulaakulana. Kati ngenda kufuba nnyo okwongera amaanyi mu byenjigiriza. Nolwaleero sigenze mu field kunoonya bululu, mbadde mu kuteekateeka essomero eppya lingenda okuggulawo mu mwaka guno nga gutandika, St. Mary's Junior School. Obadda mu ensibye nga ntetenkanya olaba ebyobululu mbissaako wabbali nenzira ate mu kuteekateeka ebyenjigiriza. Omanya omutima gwange gugwanze amaanyi nga teeka nnyo mu byenjigiriza kubanga nga Nelson Mandela bwe yagamba nti tewali ggwanga likulanga ebyenjigiriza byalyo bifo ate tewali kisinga kalaamu
okulaakulanya ggwanga olwekyo nze awo wensibidde n'ebyobulamu nze nkoze nnyo ngezezzaako okulaba nti health center 3 zonna nteekamu yadde siri minisita wa gavumenti eri mu buyinza naye mbadde ensaka nendeeta ebyuma ebipima pressure ebirungi ebiva mu Germany ebipima sukaali n'ebirala bitanda faliso tanka z'amazzi nenteeka mu health center 3 ezo sobola okuweereza obulungi era nsuubira ngenda okutandikira awo. Honorable nga tumaliriza oli mukyala musomesa yasomesaako ku breast sacrament Kimanya wali kulirako era yakolanga bulungi wadde ebyenjigiriza mu Masaka byazingana mamuku anotandika essomero lya St. Jude's Jukira era ebyo nabimanyako kati otandise essomero eddala ebyenjigiriza obitunuulidde otya ekyo tujja kukijjako naye ekisinga obukulu abantu kati kibagala okumanya ssaawa zino nga kiva mu kamwako era nga oli butereevu ku Salt TV kubanga enkola yaffe tebeera ya bigambo kitwasasa amawulire twakoze eki tuba tukira butereevu ku Salt TV abantu bagala okumanya wavaayo mu bigambo byo n'ogamba nti ate oli wa DP naye owagira Robert Kyagulanyi ago matankane si matankane omuntu ayagala okumanya obukakafu nga buva mu kamwako. Ekyokuwagira president ayagala okufuna owa president Kyagulanyi tekinzija mu kibiina kyaffe kya DP nze ndi wa Democratic Party era bannange bonna abangi nga basuddewo tawulo ne bava mu kibiina kya Democratic Party nze nasigalayo ng'omukyalo omu bw'ati yasigadde mu palamenti ye 10 nga ni kaadi ya DP. Kyenjagala okukakasa n'okutegeeza abampuliriza titwasalawo ffe nga be Masaka singa DP Uganda naye ffe nga be Masaka twatoolana ne tunuulira ensonga ne tugamba DP esibuka Masaka kati amaanyi gonna tugateeke ku kuzimba kibiina kyaffe ekya DP naye nga bwe tuzimba ekibiina kya DP tulina okulambika abakulembeze kuno twasaze si ekisoosi omulundi ogusoose DP omwaka 2011 twawagira Besiki 2016 ne tuwagira Mbabazi ku mulundi guno twasazeewo tuwagire Bobi Wine ogujja 2026 mugenda kuwagirani suubira nga tujja kuba tumaze okuzimba obulungi ekibiina kyaffe era tujja kuleeta candidate kyekikokola ekintu ekitufumbudde bwakyo kati ekibiina kyaffe nange nzikiriganya onokkiriziganya nange ekibiina kyaffe kibadde kiyuga kati katugye wansi tuzimbe ekibiina kyaffe bya president tuwagire gwe tulaba naffe nti asobola okuleeta enkyukakyuka kuba naffe twagala nkyukakyuka twagala okwenyigira mu nkyukakyuka amaanyi tugateeke ku ono ate ne president waffe twamusabye twatulowooza nti wajja kubaawo okuteesaganya leete president omu nga ddala bw'oba otunulatunula olaba nga yaliko amaanyi n'abalala bonna singa sikweyagaliza bonna bandibadde mabega Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu singa twagala okulaba ku nkyukakyuka. Atuyanziza nnyo tweyanzege mubaka abadde wa disitulikiti y'e Masaka owabakyala kakati ajja mu municipality ajja mu kibuga ekiramba ekye Masaka byebiri Masaka bingi nnyo kuva ku makya tubatuusaako tugenda kubanga tuddayo ewa Justin Birungi Kayembe onaibo tuyanziza nnyo tweyanzege tufisiza obudde mu kiseera kino ekya lockdown n'obeerako butereevu ku Salt TV mu munyo okusatu. Justin Birungi Kayembe atukwebaza era tubasibulidde wano abatulaba enkya tugenda keera ku makya kubatuusaako ebifa mu bitundu ebirala mu kiseera kino nzikiriza omuzindaalo ngubaddize era batulaba ku saidi yange bagambe nti musule bulungi era mweraba.